erinnya nze Nabakungulu VANESSA era nga nze nalulungi w'ebyobulambuzi mu Bwakabaka bwa Buganda. Tuli eno ku Pioneer Mall ku floor esemberayo ddala nga tuli ku Rono Beauty Saloon. Tuli mu kulauncinga saloon eno yakaggulawo era nga mpya era nga bakola enviiri, bakola enjala, bakola makeup, buli kimu kyewandiyagadde ng'omukyala n'omwami bakufaako. Tugisuubiramu omutindo ogw'ekika ekyawaggulu ennyo nga bwe mugiraba nnungi nnyo, ebintu byonna bya mutindo era mbakubiriza nnyo mwenna mujje mutuwagire. Nzizenga omugenyi omukulu azze ogiggulawo era nga nebaza nnyo Mukama omukisa ogumpeereddwa. Kati ekijawula ku saloon endala nti mpya era nga ya mutindo era nga buli kimu kya mutindo. Tukubiriza abawala mwenna mujje musabe emirimu, mujje muyiga okusiba enviiri, mujje muyiga okukola makeup, mujje okuyiga okusiiga enjala, buli kimu. Yesewo kubanga emikono gino gikola ebintu bingi era nga emikono tegitwala nnyo bwongo biki era tukiyitenga talent. Someone can be talented nga emikono ayagala nnyo okukola kino, ayagala nnyo okukola kiri, and it's easy okukola kyokukiyingiza mu mutwe than ekyokumutwe kye tusomako era ndowooza nti gavumenti etadde nnyo ssira kubanga abavubuka twagala nnyo okukola era tetwagala nnyo budde bungi kubumala nga tutudde mu klaasi nga tukola kino nga tusoma kino bibowa kyenandigambye. Kati emikono janguwa ebintu tubikola nga tunyumirwa okitegeera. Kati ndowooza yensonga lwaki bataddeko nnyo skilling Uganda. Engula entwala bulungi ssebo era nga empadde nnyo omukisa okusisinkana abantu ab'enjawulo be nali simanyi nti nno nsobola obasisinkanako. Nnyingidde Bulange lwangula eno era ekyo kyonna nkyewaliza Mukama. Kyengenda okuteekawo ekipya kikyali mu process naye nkifumba kutumbula byabulambuzi mu Buganda naye mu ngeri eyange ey'enjawulo naye eyo njajje kubuulira olulala. Projects ez'enjawulo tuyinamu Lambula Buganda era ng'eyo ngenda kukolera wamu ne bamiisa abalala bannalungi abalala ab'amasaza ag'enjawulo be twali nabo mu mpaka nga tugenda making sure nti buli miss n'essaza lye balirambula. Abantu ab'enjawulo bava eri yonna gye bavudde nga balambula Buganda, masomero, bantu ab'enjawulo, abantu bonna nga balambula buli ssaza. Era nga project endala ya Kabaka's Lake, ennyanja ya Kabaka, tugenda giddaabiriza tugikolemu omulimu kubanga kintu kya bulambuzi nnyo ekyomuwendo mu Buganda muno abantu kye babadde beerabidde. Yesewo fenga board tugenda teekawo stalls ez'enjawulo mwe tugenda otundira ebintu byaffe nga Buganda Heritage and Tourism Board era nze ne bannalungi bannange tugenda kubeerayo twanirize abantu tubajjukize ennono n'obuwangwa ebiri mu Buganda yaffe ennungi. Ayisa abasajja nze omuzaanawo Nabakungulu VANESSA nkuyozaayoza okutuuka ku matikkiro ag'emyaka 3 ng'olamula Obuganda era nkwagaliza okutufuga obulungi nga bw'obadde okola ayi beene Ssaabasajja Kabaka wange. Okay. Okay, you can. Okay, thank you. Air. Our guest Vanessa is Miss Tourism Uganda. Her role here is to empower women. And the CEO herself, Madame Carol. Gabula wamma tula wo
nze Sophie Kaija mukyala Kaija. Yes. Ekigenda mu maaso wano waliwo launch ya Saloon ene gye tuyita Rono Beauty Parlor. Saloon ya mutindo namwe mugiraba ate ng'omutindo tegukoma kuyemula bye byokka naye bw'obanga ozze n'otwesigisa omubiri gwo tukolera ddala ekyo ekisingirayo ddala bulungi. Tusala enviiri styling enviiri. Okustylinga okwo nno kulimu ebisoko bingi ddala. Hair dressing ali deep naye tuwumula abaana amatu tukola pedicure ne manicure ebyo kulongosa ebigere. Waliwo kye bayita scrub ekyo bakiyita kukuutako nkyakya. Ennaku zino ekyenkyakya tekiri entertained kwegamba si kirungi kubeera n'enkyakya ku mulembe guno kubanga ebikola byonna ebiri ebyuma byonna nga bw'obirabye wali byonna tubiteeseteese. Nze nkola nga business development manager ow'ekifo kino oba mu Luganda ekyo kyandibadde akwasaganya emikisa okulanga business etambula. Yes. Munnange sikuseera. Omuganda agamba nti bakuseera takwazika. Olumanyi olwo bakuseera takwazika. Naye nga ebintu bya beauty, ebintu by'obwannalulungi bya bbeeyi kutwaliza wamu. Kubanga naffe products zetugula zetukozesa era wazirabye wali za bbeeyi naye ffe tugamba nti ebbeeyi yaffe esaanidde omutindo ogwo. Tetuseera nnyo naye okusinza kye tuba tukuwadde ofunamu kye bayita value for money. Toyinza kuvaano ng'ogamba oba banzibye nedda. Tulina theme olwaleero omulamwa gugamba nti omwana ow'obuwala okumusoosowaza. Kati kyekirese nalulungi oyo owa Buganda olw'okuba nti tuli wano e Buganda ate nga ennono kwatambulira nnungi yadde eri Abaganda yadde abatali Baganda naye ate era nga abantu bonna abali wano mu ssaza lya Kabaka era bonna bantu ba Kabaka. So tubasaba bajje abazadde abalina abaana abawala baleme kubasembyanga babasoosowaze n'omulembe guno tugwebaza nti abakyala babasoosowazizza. Kigenda kirinnya bwe kityo weewaawo nga kiyinzika okuba nti tetunnatuuka we twagala okubeera naye era olaba nti omukyala alinawo ekifo. Bakasitoma basiibire singa ebadde emmere bagamba ebinnonogo. Yes, service enkola. Tuli ku mulembe ku mutindo ogwa professionalism nti kasitoma bw'ayingira mu kifo aba tazze kunyuma bunyomi naye aba azze okuwummuza ebirowoozo. So kati ffe kitukwatirako ddala kitupakatako tumukolako bulungi mu mbeera ennungi twogera naye bulungi ate nga ffe tuba tukolagana ne bakasitoma tuba tetukoma ku ekyo twagala enkolagana eyannamaddala. Omuzadde bw'abazze nga muzito ne bwalizaala omwana n'amugamba nti Rono Beauty Parlor nga ddala kyekyo n'omwana oyo najja. So tetuli bakuvaawo nkya. Tetuli bakuvaawo nkya. Wano mu Kampala wakati tusuubira kugamba mukye batusuubira ze packages ze tuyina tukola ku bagole abagenda okwanjula abagenda okuyingira abagole bennyini abagenda mu church. Zonna packages tuzirina ba graduates graduation ceremonies nga weziri tukolera ddala ku bawala ba slayers nga bwe beeyita ennaku zino ne balabikira ddala nti they are from Kampala City. Yes, kasita tunaagaziwa olaba services ezo zonna zenkubulidde nti no bridal nga tufuna bridal parlor nga yeekola ekyo kyokka nga tugamba bano lino edduuka eno pala ya njala eno pala y'abaana eno pala byonna byonna bigenda kubeera nga tubirenga out mu vision ne mission statements zaffe naye nga entandikwa bwebeera obaako osinziira then oluvannyuma noweegaziya nkoola abantu bonna abali wano ku Pioneer Mall abali mu Mabirizi Plaza abali mu abatwetoolodde wano
Mumutasa Kafero, Wandegeya, Chireka, abo bonna bali mu radiasi yaffe wano. Nabakungula abali awo waggulu ku CPS ne ku High Court mbalaba wonna tubayita bajje balabe kino kitwogerako testinga. My name is Sophie Kaija. I'm also known as Teacher Sophie. Yes, I am a coat of many colors. So I am here as a business development manager to really, Rono has been birthed and I'm one of the people behind it. Rono Beauty Parlor, beauty is our duty. Really? Yeah, from that, if I'm to explain what it is, if there's any mark below the mark, any beauty that is below the mark, it's our responsibility to put it to where they belong. Yeah. So, Rono, what are your services and what are the costs? Okay. Rono Beauty Parlor is located at Pioneer Mall, room PI 14. All right. Yes, room PI 14. The services are, we have hairdressing, we have nails, we do nails, both pedicure and manicure. We do ear piercing and we do styling of hair. Now the hairdressing bit is too deep. We hairdress, we do dreadlocks, very state-of-the-art dreadlocks. Yes, we do palming, you know, chemically treating the hair. We also work on natural hair, and we also do, if I can break down the hairdressing, there's dreadlocks, there's knotless, you know, this hair that goes this down. Yes, modern hairstyles. So we do all types of weave installations. We do name it, all the hairstyles that you see, and we study from the best. Most styles are coming from Western Africa, others are coming from the US, and because the country has become a global village, a style that is in California today, we shall be able to see it, and we keep trying. Yeah. We are blessed to have Vanessa here. She has come to establish the theme, the girl child, emancipation of the girl child. That is her theme, and that's the reason she's here, to inform parents out there and people dealing with the girl child to harness all the talent. Yeah, all the talent, so that we can see maximum potential with the girl child in education, in skilling, this vocational training, in every good way. But also above all, to raise children who are morally upright. Encourage people to come and test this, what we are premising, and I will tell them that we are very intentional with what we are doing. We mind every step that the customer goes through, from the time they step in our salon, our parlor, from the reception to the hairstylist and the services that accompany. We have free Wi-Fi. That is, every customer is entitled to a Wi-Fi. We give them some snacks and juice, and I'm telling you that we have done our homework. This is just the beginning. Okay. Yes. Also, Rome was not built in a day. So with time, we are going to expand and multiply, each branch producing another branch, and you'll find that we have specialized services in all the suburbs of the country. And I should encourage beauticians out there to learn to be original. Yeah, they should be original. Manage your thing, hatch it well, have passion for it. Don't copy and paste. Because when you paste, you'll end up burning out. We call it a burnout. Actually, this one reminds me about China. Are you a football fan? Yeah, I do. I am not a fan, but at least there's something I learned. That China had a vision of making China, the world, the place for football. And their president is called Xi. Yeah. He came up with a decree that they build here 50,000 football places. Playgrounds. Yeah. And he started from the top
and now it is sinking in. I don't know if China is going to pull it off, but as we talk, the stadia that were prepared are like monumental places. You see? So now when we drive this to personal visions, China should have sat down and known that it took years for the English people to have the Premier League. The success it has registered. Even Arabic countries had to invest in some of the football teams, clubs. One is called Emirates. Emirates, I think they sponsor. And through sponsorship they are creating awareness and they are gaining brand visibility. Now China came with all the power. So why I'm telling this story is to the people out there who want to join the beauty industry. It's very competitive. It is still growing. The opportunities for growth are very enormous. You just need to establish your niche and know how to categorize your services.